Okay, mbaniliza oliba Unique Media mwebale kubanga mutubeerako, mwebale kubanga Eva mutulindira, mwebale kubanga mwabatubeezaawo okulabanga mu ngeri etuzaamu amaanyi ne tukakasa nti booleo bye twogerako mubyetaaga era mubyagala. Samike ge mannya gange era nkyavugira ddala za episode zino eza ensi y'omwoyo paka tunatuukira nyina ennamba endi mu mutwe gye ŋŋamba wentuuka awo at least njaba nyina kyenkoze ku bantu abali ebweru eyo, then tusobola okuba nga tukwata boolyawo ku bintu ebirala. So nkomyewo ne Pastor Ronnie okubanga oboolyawo tutemaatema ensi y'omwoyo. Tulina ensi za mirundi ebiri, tulina ensi y'omwoyo ate ne physical life eno ffe gye tulimu gwe naawe nze naawe gye tulaba. So tugaba tutambulira ku mulamwa leero ogwa obufumbo n'okwegatta. Muno mugambe nti leero tugaba twogerako ekyo obufumbo n'okwegatta. Episode enaddako nja kuba basically nziramu bibuuzo byammwe, ngenda funa wembinootinga so that wenziramu mufuna mbiddamu byonna lumu, mbimubuuza byonna lumu ne tuba oba oliawo nga ffenna tuli ku page yeemu. Mbajjukiza nti abaagala okujoininga YouTube channel eyiye osobola okusindika awo kweyo message kweyo ennamba eri ku screen n'oteekako message yo nti njagala kuyingira mu page mu WhatsApp group ya Pastor Ronnie. Nja kuba menga sure nti ogendayo. Nkiddamu eyo group ya Pastor Ronnie so njaba njikuteekamu ojja kuba ogigendamu oba olyawo mulabe bye munyumya mu group eyo privately. Then ekirala namwe abaagala okulanga nange kulanga kweno channel namba yeyo still eri ku screen kubako atubenga oba olyawo tuteesa tulabe nga ffenna tweyamba okulaba ntwala eggwanga lino maaso. Omwaka go tugutambuza, osobola okwebuuza okozeemu ki nga tunaba kugumalako kubanga tuba tutandika ffenna tuba n'ebiruubirirwa naye osobola okwebuuza. Tuba tuli mu September tubuze emyezi gye tukuba omwaka guno 100 ate tugende mu 2024. Osobola okwebuuza nti bye nategeka okukola bituusizaawa yo mba sinnabikola ki ekiganye. Ako kalowoozo kakulekedde okeebuuze nga tutandika program eno. Pastor Ronnie, obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli otya ssebo? Ndya osiina nnyo bizibu okuggyako enkuba leero etutaaganyiza ekedde okutonnya. Kakuba tukaagala yadde temulima. Baani? Abantu. Mbuliza ku bantu bange abo. Musibe mutabanya abo ne bassebo mbaagala nnyo, mbenyumirizaamu nnyo. Nebaza Katonda kubanga mutambuza obutambi. Teri kisinga kubuulira bantu njiri. Omanyi nze enkola ogwange ne muganda wange Sami akola ogugwe, naye ate naawe n'osigala ng'okola omulimu gwo, ekyo ky'amaanyi. Era kambabuulire ku kino kye tukola naawe ogabanako. Kiringa bwe nabagamba the other time nti bw'owa omuntu abuulira enjiri amazzi, empeera yo ofunako. Buli lw'oyimirira mu mulimu gwa Katonda gwonna ofuna empeera. Yadde tobiraba na maaso naye ofuna. The other time nabagamba nti olunaku lumu nina omwami mukadde yali Christmas nendaba nga ffe waka tugenda kulya bulungi nkoko bikituguze naye nga nsigazaamu obusente butono kubanga sente ze nali nina nzitaddeyo tugategatte tugule ebintu nga bingi. Nenkwata omuceere akasente ke nali nsigazaamu bazaali na 15 nengula omuceere, nengula ennyaanya, nengula butto, nengula ne mukene. Naye nawaayo akantu kano mu bulumi kubanga ettaano ezo nali nzibaliddeko ebyaddala. Bwenkwata sente zino nziteeka manya ngula byengula, ngende w'omwami omukadde oyo namusanga ali mu nnyumba nga waggale, nagenda ssaawa nduza zaali 3. Kyeva nkwata ebyokulya bino bye nalina mu kaveera ne mbiteeka wansi
w'oluggi ne mugamba nze gundi ndeese ebintu bino naye teyali tantegeera. So ne mugamba birungi biriibwa bifumbe olye taata. Nenvaawo bwe nadda eka nyingira mu nsi ey'omwoyo mu kwolesebwa. Ngenda okulaba ekimotoka nga kipaakinze nga kinene kirimu abasajja baali babiri nga bajjuzzaamu ebintu ebirungi. Ne bagamba nti buli muntu ayimirira mu mulimu, buli muntu asiga, buli muntu yenna ayimirira okuyamba omulala, eggulu limuwa. So nga bandeetedde ebitereke. Sijja kulimba nti nalinda byeka akamotoka mubuliwo wano nga kazze nga kaleese ebitereke ako nga bwe nakalaba. Naye waliwo ebintu Katonda byazza nkolera nga tebyandinkoleddwa, naye olw'okuba nti Katonda atunuulira kiri kye wakola ekikolwa ekyo. Omanyi nnya kutuuka njogere ku bikolwa. Buli kikolwa kyonna ky'okola, ekikolwa kyeseetinga ojja kisangayo buli kye wakola. Tuvala Bayibuli etugamba nti tugenda n'ebikolwa byaffe, nti buli kyonna kye wakola oba kirungi oba kibi ojja kgenda nakyo. Olw'ensonga togenda kukyegaana ng'oyimiridde mu maaso ga Mukama. Kyekikolwa wavuma ng'oyimirira mu maaso ga Mukama ng'omugamba mbu simanya Mukama biki. Ekirala abantu omugamba nti Mukama akwagala, Yesu akwagala. Omuntu nadda mu byekisiru n'ayogera ebirala biki muli balokole abakola bino biki n'ayogera bingi nnyo. Naye ekyo kikola olwedda akikoze era olutuuka eri kijja nga tolina bwe weegaanira. Nina omukyala yansisa bwe like yali mu transit nga afudde kufa afu bulamu mu kiro, agenda okulaba ng'atambulira mu magombe. Abali mu kutambulira mu magombe asanga omwami eyafa emyaka egiyise mabega ddala. Omwami oyo ng'amulambuza ng'amugamba olaba kali akayumba ke kayumba kange. Akati n'amuddukako kubanga yakitegeera nti ono mufu. Abali mu kudduka atambula asanga omwami yamuwa ku mazzi, yajja ng'ennyonta emuluma. Akati omusajja kyava ajja n'amugamba ekyo kikolwa, ekyo kyolaba omusajja oyo nga yeeraba ye kennyini awa omusajja oyo amazzi, n'amugamba nti ekyo kikolwa agenda nakyo, nti bw'ofa ogenda n'ebikolwa byo. Ke kali akagugu ke nabagambye, togenda kubyegaana, tolina buweegaana kikolwa ky'okoze. Naawe agaana Yesu. Omanyi abantu bangi balina effujjo, muganda wange, bagamba oli abeerawo n'agamba nti ani yakola omwenge mu ngeri ey'okujereegerera, ani yakola abakazi, ani yakola abasajja, tulye tusanyuke kuno ku nsi kwe bikoma. Balina eŋŋombo, bane tulina eŋŋombo nungi kubanga yakola. Era bwe mbagamba nti ani yakola omukyala, ye Katonda yamutonda. Eŋŋombo nungi, naye byonna byokola ebikolwa bakiyita compiling them, babicompilinga wamu ne babikuŋŋaanya wamu, ogenda nabyo. Byonna byokola mu nzikiza, byonna byokola mu kitangaala, oba oyagala oba toyagala, ogenda kwesanga mu maaso ga Mukama ng'ogenze nabyo. Ekyokubiri, ekyokusatu, njagala kwogera ku kusalawo nga sinnabagenda ku bufumbo n'okwegatta. Okusalawo, Katonda yatuwa choice, yatuwa amafuta oba amaanyi ag'okusalawo nti osobola okusalawo n'olugoye lw'ogenda okwambala, osobola okusalawo nti oba ngende ekajjansi oba sigenda, osobola okusalawo okulokoka n'obutalokoka. Era ne geyeena ogendayo osalawo busazi, n'ogenda mu ggulu gwe kennyini osalawo nti kaŋŋende oba sigenda. Ekyokulabirako, abantu bangi tubabuulira ne tubagamba nti waliyo Katonda nga bwe twabagamba masturbation nti mubi. Naye oli n'agamba nti tatunyumiza, byatugamba tebitegeerekeka. Waliwo neyambuliza ekibuuzo ky'obugwagwa, naŋŋamba ekyo ekikazi ky'oyogerako we naafa n'akisangayo nkiwase. Ekyo kirungi, kirungi ne bannange. Neŋŋamba naye kiki etuliko, ebikazi biri by'oli mu kwogerako nti kye bakuwasiza. Omwana yambuuziza mu komenti, kikazi kyange n'akisangayo nkiwase. Onoosobola okuwasa omusota mukwano. Naye kyensaba kikino,
omanyi nze sitera njagala nnyo katonda wange ali practical. Omanyi katonda gy'omutwalira gy'agendera. Vala abamu balina katonda nga muto, balina like endaba gye bamulabamu ya bintu bitono, abamu bikulu, abamu bikadde. Njagala gwe yayogedde ekigambo ekyo, njagala mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo, njagala ng'okola ekintu ekyo ne oba obadde tokikola, njagala okikoleko olunaku lumu, njagala olabe ky'ogenda okuba ng'oli nakyo. Olwo amagezi gajja kudda. Manyi abamu beetaaga kutrigalinga amagezi gakomewo. Gwolowooza kiki ekikunyonyogera n'owulira ng'olinga ali n'omukyala? Olowooza mukyala kyoyo? Gwe omusajja olowooza kiki ky'obeera awo n'owulira ng'oli ddala olina mukazi, oli ku libizzi, oli ku bukoko, oli ku pusi? Kiruma. Ate guno omulembe gwa kutegeera, kyova olaba tuwogera. Njagala mwenna muntegeere mikwano. Osalawo obusazi okulokoka, osalawo obusazi okukkiriza n'odduka ekibi. Olwayo buli kaseera twogera, kyova olaba ababuulizi b'enjiri beeyongera bweyongezi buli lunaku. Babuulira ku ki? Bagamba nti waliwo ajja. Olwayo nabagamba nti ebiseera ebisinga nningizaako katono, nyingira ne neesaaga nga ndi mu transit ey'ensi y'omwoyo. Naye kiki kyempulira mu nsi y'omwoyo kati buli kaseera, kati buli weŋŋendayo bwe nti nenfuna omukisa ne ngendamu bwe nti mpulira omusajja ali mu kkubajja. Era kijja kwewunyisa nti Kristo agenda kutuuka, era ng'obudde bwakuwadde ebbanga lino lyonna ogaanye okubukozesa. Kiruma nnyo kubanga watondebwa ng'oli muntu ate era ng'oli Katonda mu kiseera kye kimu. N'ekiruma nnyo gwe ate Katonda ogenda naye bakusibire mu bali, bakusibire mu bisolo ebyo bye twogerako, bakusibe nabyo, bakuteekeko simanyi. Naye wandibadde odduka mukwano gwange ekibi, nodduka n'ojja eri Katonda, emikono gye buli kaseera giri welcoming. Abeerawo ng'alindirira anoonya ani anajja, ani gwe naanunula, ani asazeewo. Just choice, kusalawo busazi. Abamu mu njogera eyaffe mu lwali atune tugambira yayina amaanyi agatta sitaani, naye yamulekawo gwe kibe kugwa okusalawo ekirungi n'ekibi. Bwe kiri Katonda atuwadde okusalawo, twesalirawo. Nze neewuunya abasajja abo abasamizi obalaba, asobola okugamba nnamukwano gwange eyo eyanyumiza nga tannalokoka nti baamugamba genda kwata akati kano, jjamu engoye mu masaŋŋanzira, munene alina olubuto, dduka ng'odda kyanyumanyuma. Kati kubamu akafaananyi omusajja munene olubuto luyiika eno, adduka dda kyanyumanyuma munene. Ne mutunulya bwe yanyumiza nga mwetegeeza nga naye banne ono yadduka ono, naye yaŋŋamba nti simanyi namanyi gye nagajja, nga saagala kukola nsobi. Abasamize nga musawo muganda nga kakadde tekategereke, kakali awo n'amannyo gaagiraagira, kali awo tekategereke, kakasobola okuwa komandi n'ogigenderako ng'osazeewo. Naye ate ffe bye twogera obwogezi nga sigambye nti kola bwo, tisikutaliddeko kantu. Buno obulokozi si bwa ssente, bwa bwereere. Bwe manga nkugambye ebigambo bino, njagala mukwano gwange weekube mu kifuba, odduke ekibi, dduka sitaani. Sitaani waali mabegako nazzeemu ne mulaba, ne waali munyiivu, ate era munyiivu n'olw'obutambi. Njagala tumulumye, yongera okutambuza obutambi buno, tumulumize ddala, abantu ba Katonda beeyongere okudda gy'ali. Njagala mbabuulire mikwano, abantu basalawo, osobola okusalawo busazi, osalawo busazi n'oyagala omusajja oyo gw'oyagala, era osalawo busazi gwe omusajja okwagala omukazi oyo gw'oyagala, ate era tusalawo okwenda. Osalawo busazi n'oyingiramu n'oggulawo oluggi nga tomanyi, n'ogenda ne weeteeka mu kintu ky'omanyidde ddala nti kibi, naye ne kikusiba. Okusalawo Katonda yatuwa omukisa nti twesalirawo. Naye ekinnuma abamu bawoza mbu nja kulokokera ku kitanda.
waliwo omwami yagamba nze nja kulokokera ku kitanda yafa kabenje nze simanyi nfa gye ŋŋenda kufa naye nyinza okugamba nti mu nsi ey'omwoyo manyiiko ebbanga lye nina ku nsi naye simanyi kiki kye ŋŋenda kufa. Nsobola okuba nga ndi wano nenkutuka, nsobola okuba nga ndya mmere nenfa, nsobola okuba nsala ekkubo nenkuba. Abamu bafiira mbinaabiro nga tafunye mukisa kwatula, nga tofunye mukisa kwatula. Abantu mugaana okwatula, ate ekinnuma kiri kimu wano ku nsi tulinawo akaseera katono nnyo. Ebyensi y'omwoyo lwaki Katonda atutwala mu nsi y'omwoyo ne tulingizaayo okwo tulabe ebiriyo, tudde tubabuulire. Gwatasobola kugendayo ye kati bannange n'okusabira nkweko ku mukisa olabeko. Mu kusooka nze nali nina ensi nga sobola nakubeera wantu waliwo kizikizazikiza nga nsensinga nga nfiiringa nali nfiiringa nnyo nnyo ensi eri ne paka bwe nakula mu nsi ey'omwoyo nengena nga nguba natuka nga ngubye. Njagala mbakakase mikwano, salawo leero okulokoka, salawo leero osalawo busazi, osalawo busazi. Mbegayiridde mikwano, olwo sitaani awadde abantu amaanyi, awadde abantu bamafuta. Gwogoberera oluyimba ogenda okuwulya nga lukuyingiza omwoyo, oluyimba nga lukujja wano nga lukutwala lukudrivinga mwoyo ne lukuteekayo bubu ne weesanga nga bakusibye. N'olaba firimu, waliwo firimu nabagamba the other time oba nakyogerako, eddoboozi bwe lyangamba nti gamba abantu bange balekerawo okulaba firimu ezirimu ebisolo. Saakyogerako, namala okulaba firimu emisana, ekiro bwe neebaka nesanga ndi mukulaba firimu eyo yennyini mu kirooto ku TV nga nnene. Eddoboozi ne liŋŋamba, Ronnie, gamba abantu bange balekerawo okulaba firimu ez'ebisolo. Firimu ng'erimu ebisolo gyerekeraawo okugiraba olw'ensonga naŋŋamba nti ogenda kwetegereza mba nkyatudde ebisolo byennyini ebyali mu firimu ne bitandika okufuluma mu TV nga bijja mu ddiiro mwe nali ndabidde firimu eyo. Naŋŋamba nga bw'olaba nti buli lw'otuula n'olaba firimu ezo ezitiisa, eyo entiisa ekwambala eyo, sitaani afiidinga n'omuyita omuyinvayitinga okujjambulamu bwo. Kati ye agamba nti tumuyinvayitinga okujja mu nsi okwongera okufuna amaanyi. Njagala mbakakase awadde abayimbi amaanyi, awadde abayimbi amafuta. Mbadde nyumyako ne mukwano gwange leero abadde aŋŋamba nti ayina omuyimbi gwe yali alabanga, kati munnabyabufuzi na biki, naye aŋŋamba nti ayina omuyimbi gwe yali alaba nga naye aŋŋambye nti olunaku lumu yanyiiga ne remote nga ayagala kukuba omuntu kujjako muntu, kujjako gundi omuyimbi oyo yali ali kukola interview. Katonda akuba omukyala bulungi nnyo. Ekifutafuta ky'abayambadde ekyo, jjukira nti bw'oba tolina mafuta ga sitaani olina ga Katonda ate tegakwatagana, okitegeera. So njagala mbakakase abawadde amafuta n'amaanyi. Abakulembeze luli nabagamba nti abakulembeze abagenda okuddamu okudda okufuga bano abazungu be bataddeko balina 666. Ne mbagamba nti 666 eri mu kutambula, naye ogenda kusalawo gwe kennyini ebikolwa byo bigenda kutunda. Olw'okuba oyagala obusente, olw'okuba oyagala abantu beetunze bo bennyini nga baagala genda bweru, abantu beetunze bo bennyini nga baagala funa ttaka, amamotoka, olw'ensonga batunuulidde byaleero. Njagala Bayibuli bwetyo bwegamba nti Katonda alaba ebiriwo ng'ebitaliiwo n'ebitaliiwo ng'ebiriwo. Kitegeeza ki? Bw'obanga oli Katonda, kubanga Bayibuli etugamba tuli bakatonda, bw'obanga ozize mu kifaananyi kya Katonda ng'oli Katonda, olina naawe kutandika kulaba biriwo ng'ebitaliiwo. Leero tusiina mmere, enkya gy'eri. Leero sente zibuze, enkya weeziri. Okitegeera ssebo? So kitukakatako. Njagala mbabulye mwenna abatulaba, salawo leero okulokoka. Era lero lwe lusookedde ddala ngenda kubaatuza onzijukiza abaagala okwatula. Ojja kukkiriza oyatula ove mu ndagaano zonna. Salawo leero dduke emyoyo gya famire, tudduka midduke n'ogyegaanira ddala nti nze abengo yadde mwampa erinnya bwe riti, emyoyo egingoberera egibadde giva mbengo njegaana mbeekutulako. Ffe abamu ku ffe twandifudde bubi naye twegaana ebyoyo byayo.
nze mu famire yange nzi yasooka okugula akajjaako okusoma era gyalwana mba ndi mu kilaasi ekibuuzo ekyasooka nakola history ku makya nenkola ne paper 3 oba yali paper 3 ku senior 6 mba ndi mu ku paper nkola nabanyumiza okooba nempulira ebigere nga bitambula mpolampola nga bijja we nali nga nkuuta ndi bize ndi mukuuta ebigere ne bijja mpolampola ne bituuka wendi ngenda okuwulira nga ngenda okuwulira omukono nga gulinga ogunkwatako omuntu nanyambaza ekibulangiti otwo ne tunkwata nenjiwa n'amalusu mu pepa history pepa yasoose njikubye eyokubiri nga nayo mbitegedde mbimanyi noze questions zengenda okukuba otwo ne tunkwata bannange batunda bagamba oba Karunji abadde kikalungi kiki mba ndi awo ngenda okuwulira obuyinja nga bunkoonako obuyinja mbujjukira bwali busatu ne bunkoonako enkoto pa ako kamu pa ako kokubiri naye nga ntunulayo mu tulo otungi nga siraba muntu ankoonako nali ndowooza nti waliwo ayagala omugamba mulagirireko ngenda okukyusa ngenda okutunula bwe naddawo bwendi okuzaawo omutwe neebakira ddala ebbanga ngenda okuwulira ebigere ne bijja nempulira omukono nga gunyambula bulangiti yandiko otwo ne tugenda ngenda okutunulira pepa yange nga amalusu gajjudde mu pepa nendyoka nkutakuta mangu nga bannange bali ku gundi basabye gundi pepa gundi endala bazitani booklets endala nemmaliriza nendowooza nti bikomyawo nengenda ku time table nentunulanga enkeera siinaayo pepa nembeera ewaka nenkola ntya nekebera ne ku kapapula kenina nga siinaayo bucha ku makya ngenda okuwulya eddoboozi nga liŋŋamba sawa ziringa 3 nayina kgenda ku ssomero ku makya sawa ziringa 3 eddoboozi linga lwaki tokebera ku time table nenzamu nenkebera ngera time table ndaba sirinaayo mu family temuli yali asomye eyasembayo okusoma yakoma mu senior 3 no yakoma mu senior 4 ebibuuzo byali binaatera okudda n'afa siriimu yali senga sabikeke manyaga tulire Pastor Ronnie anyonyola embeera y'omwoyo ensi y'omwoyo engeri gyekolamu agamba yali akola bibuuzo n'agenda ku time table ng'alaba tayinaayo ate nga tanatuulana ku time table yali akola history paper 3 oba ngambye paper 3 neyeebaka endozukukanga munanga amalusu ate gajjudde naye tukyatambula mpolampola okulaba ntu tugezaako gwotegeere tetunagenda ku mulamwa nga situnagenda ku mulamwa njala nsuka enkubuuze wamala n'okuba oluku bakita okusoma n'owangula n'okutula senior 6 toyagala malireyo balaba onsazeeko nga nkyamalayo kale nensoma kati ku ssaawa 5 ngenda ku ssomero nga ndina muleeya jasi empale gye nali nyambadde yali ya bbulu ow'amazzi ntuuka ku ssomero nyambadde na bigatto byange bya bulijjo ntuuka ku ssomero banaakatuukawo nga bagamba tokola ati nze ati sawa meka ssaawa 5 pepa yabadde yakumaja konze ati mumukola muganda yange dozeka emyoyo gya famire ogimanyi lindako wakeera ku time table nga toyinaayo emirundi sigumu seebiri seesatu seena ne kumaca naddamu kubanga eddoboozi lyangamba kebera ku time table olwokusomera ogenze nga oyinayo olweggulo olwo eddoboozi liŋŋamba genda ku ssomero kati nenkwata gundi nga ngenze ku revisinga nakusiibako kukiringako nabajjali abatalinaayo ngewaka nga omanyi wabowabiki katunyumye ntuuka ningira gate abaana nga bumbuuza obwa senior 1 gwe toyinayo tokola ati ki nti banno bali mukukola kibuuzo banaatera okumaliza bula eddakiika 3
konze ekiki kibabula eddakiika 3 konze olimba mumbulira ani naani ng'amanya erinnya lye yasooka okwogera ye mwana gwentuulira ddala naye kumpi. Infact yali atusinga notusingamu art ng'akuba sketch, kuba ebifaananyi, imaginative composition ng'akuba kati ate ffe nga tuli mwe naye ntuuka director yaliwo, HM yaliwo nga yatumizza abaana tebamanyi waffe, batambudde ebyalo n'ebyalo nga tebamanyiiyo, bakubye essimu z'abazadde nga teziriiko. Kino kyekyabaawo. Ntuuka wali eddoboozi eryaŋŋamba nti genda ku ssomero, ntuuka wali abaana ba senior sex baŋŋamba yambala essaati eno, yambala n'engatto eno, waliwo omwana eyampa, genda obeegayirire at least pepe eno baleme gisazaamu, ne bw'ogikugiramu okuutizamu bukuutiza omanye nti kale ekyo kiganye. Kasamba pepa ziba zaali 3 oba 4, kati balancing 3 ezo nenzija nenegayirira supervisor nemugamba munnange nanga gwe Karunji ng'olina ekyejo, konze ekyejo kimaama seegayiridde sikoze ntya, nkyana ngamba it's okay, yingira okole pepa nga tanvumye. Ekiseera kye nagenderamu nga tebakukkiriza kubanga eddakiika 3, ebiseera ebyo eddakiika 3 ze baatuwanga okukola nga bw'obanga tezinnaggwako, bwe ziggwako nga tonayingira toyingira, nga tebampa budde, ne bampeera ddala obudde paka ssaawa zaali 10. Nenkola ekibuuzo kyange ne kiggwa, era ebibuuzo byakomawo nga mpise. Nemmenya akaguwa, naawe oli eyo osobola okumenya akaguwa ka famire yammwe. Just ky'olina okukola kwekwata katondono gwenjogerako, osobola okulokoka. Naawe abadde omulokole toggwamu maanyi, osobola okwongera enkolaganayo ne Katonda, ajja kwogera ki ky'olina okuzzaako. Waliwo abeebuza amagezi eyo, njagala okatereeze bulungi. We wayingira nti ogaye bakuwa paka ssaawa nga bakwera ddala essaawa nga 10, oli ayinza okwefuula amanyenyo n'agamba oyo alimba. Bw'oba oyingidde essaawa eziti 10 lino ate after lunch nayo nga waliyo ssaawa 10, otegeeza ki? Okuva mu ssaawa 5 nze nagenderako ku ssomero, nava mu kibuzo ssaawa 10. Mwalimu sketching ya ddakiika 3 ne final work. Yes, kati sketching olwamumala ng'ate munnange amaze ne bannange bonna bamaze, ne tugendako okulya ku mmere, ne bankomyawo ne ntuula kubanga ekibuzo kyali kimu ekyaffe ekya art. Singa kyali kimu, yes, ne bakulinda. Kati bonna aba famire yange abali emabega bonna baayitawo basoma n'okunsinga. Bainvigireeta nga baayina ekisa. Kisa olwo connection endala. Katonda amanyi ababe, toggwamu maanyi, Katonda akumanyi mukazi gwe. Aliwo omukyala oli mu nnaku, olina abaana 3, Katonda akumanyi, toggwamu maanyi. Kale atwogere ku bufumbo n'okwegatta. Ngenda tandika ku bufumbo nga mufumbiriganwa mu kiseera ekyokufumbiriganwa, mukola ebirayiro gwe ne mukyalawo ne mwesuubiza. Kati waliwo ne wana akaseera nga mwogera, nze gwolaba anakukwatako ngenda mumukola bwe nti. Waliwo amafuta Katonda ge yateekateeka mu nsi y'omwoyo, buli lw'oyogera ekigambo nga kikola ndagaano gakka ne ganyweza ekigambo. Olaba abalogo agamba nti genda oyogere ebigambo bino mu bizinesi nga bw'ofuuwa omukka guno, n'ogamba mpita bakasitoma
mpita simanya nsindika like nsindika enjuki leka zibaleete, nsindika baani leka baleete, nsindika embwa leka zibayigge, kati n'oyogera embwa zibayigga, nsindika nkola biki. Amafuta gali automatic gajja ne gamaamira ekigambo ky'oyogedde, kubanga ekigambo muntu, ekigambo kiramu ne bye twogera obwogezi. Kyovala abantu bavayo nagamba nti senga yayogera bw'ati sizaala, nenga senga teyaloga, senga si mulogo, mukazi wattu ali awo ali free, n'ekyo nekikubaako lwa nsonga nti waliwo amafuta agegatta ku kigambo ekyo nekituukirira. Kati tulina amafuta ag'emirundi ebiri. Tulina ebifutafuta ebya sitaani abalogo bye bakozesa nti musiraanye bayite. Waliwo omukyala nabanyumizaako asiba ebifo eby'ennyama wa restaurant. Leka amannyonnyole n'asiba ebifi by'ennyama n'abifumitamu oluwuzi n'abisibako akati n'abiteeka mu toyi wansi, ensowera ne zigwako. Kati bamugamba yogererako ebigambo nti ng'ensowera ezo bwe zigwa ku nnyama eno, nammwe mugenda okujja mugwe mu restaurant yange. Kati aba taxi ne bapaakinga, aba boda ne bapaakinga, aba basire gaalo simanya basire queen simanya basire ki babayita basire ki bonna ne bajja ne balya emmere. Okanyagamba nti nedduuka ne bwe nsangako abantu 20 era nsigala nnyimiridde awo ng'omusiru, kumbe baabakwata. Akasente ke wasooka okuwaayo kambabulyeko katono. Eri waffe gye tusabira, nyingira saluuni y'omuntu omu bulijjo nsaliramu enviiri. Ne ku luno nayingidde saluuni eno ng'eggulu lyagala kumbuulira. Nalina omuntu gwe nadde n'akasooka okwogera naye ku ssaawa emu zennyini nga naakamala okumusabira ku kyoto. Ne mpulira nga nina amafuta aganeegasseeko nga ndi mu kumusabira. Ne mpulira ensi y'omwoyo nga ngenda giyingira kubanga owulira. Kati ekintu tekinyambala ne mmanya nti ndi connected kati wano wendi. Nyingira saluuni nsanga omusajja akutte mashini, mugamba ono ali waasala bulijjo atusala. Ngamba afulumyemu katono awo, kati nga njagala kumuwa ku birevu biki. Nti kale embeerako mu saluuni ne tunako mu mira. Kati ngamba ngende nsaba obudde butuuse obw'ekyoto onfuluma bwenti. Mba nfuluma wano ku saluuni waggulu ku mugo ogwo gw'oluggi waggulu nga yateekawo ekiveera baakirwapinga. Kati nga mpulira omwoyo annumiriza tunula waggulu ne ntunulawo. Olwatunudde ekiveera ne kiryandika okunkuba amasannyalaze ssebo, ne kitandika okumpeereza baaka fire ng'ekiveera kivaamu light. Wali olabyeko waliwo abaana bakwata buno butaala obwaka, wali olabyeko obutaala obwa redi n'akateeka ku taxi. Gamba ani agenda tukuba omanyi obwo obwa redi nagira bwati akantu ako nga ketolera bwe kati nenga akutta oluntu lulinga lutoki nga ab'emmundu ako kakati nga bunkuba line ngamba kiki kino kyemangira bwe nenziramu ne kankubya kakuba light nga galinga amasanyazi agakuba omuntu, kumbe ndi mu affectinga. Ne mmanya saluuni eno bannange si buli kifo nti ogenda kusaliramu enviiri, si buli kifo nti ogenda kulyamu mmere. Njagala omanye nti oli Katonda wevaluwingi. Si buli kifo nti olina okulyamu emmere. Si buli muntu azze n'olya kannamungodi n'olya gundi yadde olina ssente zo paani wuuyo simanya nakati simanya bugga wuuyo wejjobyo n'ogula. Si buli kimu nti ogenda kirya. Si buli lugoye nti balwambala. Mbalaba ne mu church mwambala ebifaananyi ebiriko olw'ogwendabye leero ku internet okwo nga atendereza ayambadde ekifaananyi kuliko omukyala tamanyi. Ate waliwo kamba bulyeko n'akatono, waliwo abantu nga mulowooza nti musinza Katonda mu ddiini emu, nga mulowooza nti mukyala oyo omukyala gwenjogerako ne Jezebbeeri. Ayo njagaza njagala kati katwogere amazima kubanga geyeena gyetwalemu ng'olaba gwe kennyini. Waliwo abali mu ddiini emu nga mulowooza nti musinza Katonda nga musinza Jezebbeeri. Jezebbeeri mukazi
Jezeberi yaleese obwononefu. Baganda bamuyita simanya Naalongo, omusambu okugaba abaana. Abazungu balina bwe bamuyita, abala bamuyita eyo mugundi yewammwe eyo. Naye mwegendereze, muli mu kusinza atali Katonda. Mugenda kwekubya emigo. Omanyi Katonda ebimu ku ebimuluma biri ebintu bibiri. Ekisooka, Katonda bw'aba mbufumbo naawe toyenda. Mpuliraga Katonda wa bujja. Kyekyo kyennyini weebali. Katonda wa bujja, era muntu yenna yenna yakozesa ku byeddogo bw'otabivaamu n'oweenenya endagaano ezo, kizibu okubeera connected naye nga tozeenenyezza. Katonda wa bujja. Katonda wa bujja. Gwasinza Katonda oyo gwe njogeddeko omukazi, ofaanagana nga ali mu ssabo direct n'emirundi ebiri, kubanga ow'essabo ayita balubaali ate gw'oyita n'abakyalawo ku mazzi. Kyova mugamba amazzi matukuvu, simanya kino kitukuvu, simanya wano Luzzi, n'otambula eno n'eri osaba gundi, ogamba gundi nti nyamba sabira. Mmwe mu kifo ky'okwesabira muve mu kyejo, bannayuganda n'ensi yonna muve mu kyejo. Katonda akuwadde omukisa ogw'okusalawo salawo leero, connectinga naye, just kuconnectinga okyajinge. Ate oli atuusa ssaala. Atuusa ssaala gwe tosobola gyetuukiza. Tuyambako gitutuusiza. Nze emyaka gye nsabye si byonna nti bimpeereddwa. Naye tasobola kumpa mmotoka nga sinnaba kuvuga piki. Tasobola kumpa mmotoka nga sinnatuusa ng'egenda kunzita. Simanyi givuga ng'ogimpa. Akuwa abaana nga gwe tonnayiga na kwerabirira. Ono atwogererayo. Akwogererayo ate? Akwogererayo otya? Tumutuma n'atwogererayo. Nga ye yalemwa okweyogerera. Omuntu yekka gwe tulirayingako ye Yesu, kubanga ye yafa n'azuukira. Naye buli yafa n'atadda, weeyitira mwoyo wa kufa mu bulamu bwo. Yamuzaala kikola ki? Ono ye yamuzaala. Bwe mbanga tondeetera kusimma bannange ndeka.